kujja okweyongera mu ggwanga abakulu abakwatibwako ensonga basalawo okulaba nga batabaganya eggwanga. Olukiiko olutabenzikiriza mu ggwanga olwa Interreligious Council nga bali wamu n'akakiiko akataba abakadde ka Elder Forum basalawo okuteekateeka olukuŋŋaana olw'okutabaganya eggwanga ng'era lulindiriddwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini. Kyokka waliwo empapula z'amawulire eziwandiise nga ziraga nga gavumenti bw'eyimiriza enteekateeka eno. Wabula Dr. Maggie Kigozi ono ng'atuula ku lukiiko lw'abakadde eby'okuyimiriza enteekateeka eno abisambazze. Tekinakyuka dialogue eriyo nga 21 November olunaku lwatuweebwa mukulu wa ggwanga President Yoweri Museveni nti ajja kubeerawo okulonkiga ekintu kino ng'omukulu w'eggwanga. Waliwo ebirala ebigambibwa nti akakiiko kano keeronda bweronzi era nga tebaakalonda nga kubenzikiriza ssentebe waako ye Mufti wa Uganda Ramadhan Mubajje so nga kali ku ntikko ye Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda. Dr. Maggie Kigozi atangazza ku nsonga eno ssaako n'engeri gye bagenda okukolamu omulimu gwabwe guno. Akakiiko kalondebwa abakulu abatusingako ababibaddemu nga batunuulidde ebintu bingi, batunuulidde abantu abatakyalina kye beetaaga. Sisaba mulimu, sizze kunoonya ssente, wendi reputation yange emabega mpiseemu biki era mbiyiseemu ntya. Ne balonda ate nga tutunuulira amadiini agayinza okubeera ku Elders Forum, ne tutunuulira amawanga kakati ab'e Buganda bannange nze wammwe gyendi. Onagamba nti bingi bye basuubira okwogerako mu nkola eno ey'okuteesa essira ekkulu basinze kuliteeka ku bina wammanga. Tujja kusobola okwogera ebituluma, si ekyo kyokka kuba ebituluma tubyogera buli lunaku. Tujja kuwa amagezi ku solutions okubikolako, tulooke tulondemu abikolako kuba biva mu bitundu bingi. Ayinza okuba nga muntu wa gavumenti, ayinza okuba nga muntu wa business, ayinza okuba nga kitundu ky'abannakyewa. Olwo singa okwogera kuno kumala ne kubaawo osuubira nti kuyinza kukyusa ki? Ekisooka values zaffe, obuntu bulamu bwafa, obuntu bulamu. Omuntu n'afuna accident ne mutamuyamba ne mumubba ku kkubo, gwe musanze obusanzi gw'otolabanga tolina mubbi, oline osula busuzi awo. Dr. Maggie Kigozi agamba nti okwogera kuno baagala kubeewo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala kubanga akkiririza nnyo mu kugema okusinga okuwonya. Bw'ati n'ayogera ku ngeri gye bagenda okutuukako buli muntu balabe ng'awaayo ebirowoozo bye olwo emirembe gisobole okubukala mu ggwanga. Buli muntu 4 miliyoni tetubatuukako, naye ebitundu twogedde n'abakyala, twogedde ba guild presidents ku ba students bonna, parties zonna twogedde nazo, ba presidential candidates, ba religious leaders, cultural leaders, bonna tutuuseeyo bonna. Buli kintu ekikolebwa kiriko obudde obugere mu kirina okukolebwa. Bw'abuuziddwa ku nsonga eno ayanukudde bw'ati. Okuva ku dialogue eno ejja okubeerawo mu June okutuuka ku dialogue eddako nga ebaayo dialogue at least emu buli mwaka. Kimanyiddwa lunye nti buli kintu ekikolebwa kibamu okusoomoozebwa. Ayogedde ku kusoomooza kwe basanga mu nkola eno. Obutamanya dialogue kyeki? Dialogue ze baali balabyeko ze balowooza nti zifaanana ng'eno nga eya Lutwa ne Museveni ng'olabira ddala crisis bw'eri, abantu bali mu kulwana bakubagana. Kakati nga bannayuganda serious tetwagala kuddayo eyo. Akunze bannayuganda okufuba okulaba nga babeegattako mu nteekateeka eno kubanga yaabwe so nga okuggulwawo kw'okwogera kuno mu butongole kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini. Wabula ng'olwogero lwa nnamaddala lwakutandika mu mwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2019. Nze Stella Nandawula ku lwa BBS Terefayina.